Bakaupo yona babo. Omukulu aliwa. Yangu. Gwani. Ani? Wedira mamba. Obadde okimanyi. Atakabbira. Akabbira tokamanyi. Gamba muguya. Muguya. Tone tuli fenna. Adda kaliwa. Ono alina mubiru. Gwani erinnya. Siritende. Namubirwani. Precious ataddako. Wuno. Ani ono? Nawe gwa mubiru? Mubiru Emmanuel bakuzaala ku kugundi ali naddako. Jangu. Ani? Isaac mubiru? Isaac gwa basinga tama kwakuzaako. Isaac wakolamu. Nekuddako ono yamupe muswe wadde akoze susu. Omukyala namubiru yasembayo. Nnyo mu programu yaffe Kooti Yamaka wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Nkwebaza emirimu gyonna gy'osobodde okukolako mwana wa maama, mwana wa taata. Kansuubire nti bitambudde bulungi. Alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mukwano. Saba Mukama Katonda ataase, saba Mukama Katonda akingirize, saba Mukama Katonda asuuse. Abalwadde nsaba Mukama abasuuse. Embeera betulugunya bannaye, nze mumanyi buli lwe nkwata omwana ne bw'aba takaaba nyina okusunda. Nakimanyiira kati ndowooza Kawugaala agamba nsunda bwaki. Alina obuzibu obuteebereka mukwano, nziramu okusaasira. Embeera betulugunya, embeera gye tuyitamu yonna eya COVID n'ebirala, saba Mukama Katonda asaasire. Olaba tubadde bubi ng'obulwadde tebunaba kutujjirira, naye ate kati ng'obulwadde weebuli ng'emirimu gyonoonese, olwo ki ekigenda mu maaso mu bantu baffe? Olaba luli emmere ebadde etubula nga tugenda ne tukola, naye ate kati olowooza ki ekigenda mu maaso? Embeera yena gwetulugunya eyo manya nti toli wekka, weetuli era tujja kubeerawo. Tujja kukola ekyo Mukama Katonda kyatusobozesezza okukola, era tujja kukola ekyo Mukama Katonda kyanakkiriza tukole. Nzikiririza mu Katonda wange era mumusaba buli lukya blessing ebigere byange nga bitambuzo bituusa eyo ewanaamuweesa ekitiibwa. Ebizibu by'ensi eno bingi, ebizibu by'ensi eno tebiggwaayo. Kyova olaba nkugamba nnyo, bw'oba okyasobola okufuna ekyemisana n'ekyeggulo, yissa emikono mu maaso, gamba alhamdulillah. Banaffe bangi abayaggayagga eddagala, abayaggayagga emmere, kati ono ayaggayagga bbeere. My blessed does not good. Mwana muwala muwajjuma oyonsa nyonsa. Ono naye kati ayaggayagga bbeere. Bwe tutyo bwe tutuuse mu maka agamu mu bitundu byaffe ebyeno Kagoma, nga waliyo omwami n'omukyala abantuukiridde nga beetaaga ku buyambi bwaffe, era mu kaseera kano tugenda kuwummulamu katini ate tulabe emboozi yaabwe nga bweri. TV oli mu programu yaffe Kooti Yamaka, omulongo babiri Sara ge mannya gange. Nyongera okubuuzaako mukwano gwange, nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'osobola okukolako mu kana kaseera akakazigizigi, ate nyongera okusaba Mukama Katonda akyuse embeera gwekyazi buwalidde. Olwaleero katuwulire ate maama byatugamba. Amannya gange Buyambi Shera, mbeera Kagoma. Balamusizza nnyo abawuliza ba Kooti Yamaka. Okuzaalibwa kwange tekwali kwangu, kubanga maama wange yali akazaala abaana ba mirundi ebiri nga bafa. Nange kennyini bwe yafuna olubuto lwange yanyumiza nti yatambula mu malwaliro ebbanga ddene nnyo nnyini ddala nga nange nkyalimeddwa okubeera omulamu. Oluvannyuma lwa byonna Katonda n'annyamba n'ensigala nga ndi mulamu, era ne bantuma erinnya nti kutuusa mukolo nti mwana.
naye nga tebamanyi nti naalama ye maama. Kaakati bwe nabeera bwentyo tebamanyi nti ngenda kuwona nga balabira ddala ngenda kufa. Naye nayita ku mugo gwa ntaana mulongo nga ndaba simanyi nti nange ndibaawo newankubadde nali nkyali muto ne banyumiza nalabira ddala nga kyali kyennyamiza. Kati ekiseera bwe kyayitawo nenkula, maama wange yasanga nga yali ye mukyala asooka mu maka. Kaakati ekiseera bwe kyatuuka taata n'awasa abakyala abalala, era abakyala abo maama yanyumizaako baali bagenda kumutta. N'asalawo n'anoba n'agenda nayeeyombekera, era nga okuyita mu kiseera ekyo nasigala ewa step mother nga taata bwe yali alagidde. Kati bwe nasigala ewa step mother embeera gye nayitamu teyali nyangu mulongo, kubanga bye nayitamu mulongo nga mpita mu maziga, nayitanga mu biwonvu ne mu bikko, kubanga taata yali akola mu nadzi. Naye nga bw'atambula n'agenda okola nsigala nga mbonaabona, era nga olunaku lumu nasulako mu nsiko okumala ekiseera, kubanga nagenda n'ensala olulagala mulongo. Olulagala olwo ne lugirako kapupu k'akanyonyi, naye bwe naluleeta nga sigenderedde ne ndeeteramu mu ndagala, step mother yankwata n'ankuba, n'akwata akakonda akasongovu n'akankuba mu mutwe, era nakati enkuba ekyalimu. Nembeera nga neeyongera maaso bwe nalaba nga mbonaabona nga ntuuse mu senior 3, ne ngamba Mukama waakirisenga nfuna omwami n'ampasa nempona okubonaabona. Kati bwe ekiseera bwe kyatuuka omwami najja, ne wabaawo omuvubuka yanneegomba okumpasa. Naye bwe twagenda ewa taata nga njagala mutwale wa taata alabe oba amukkiriza, taata wange n'agaana. Era ekiseera ekyo bwe kyatuuka ng'agaanye, omwami ye bwe yadda wabbali n'asalawo ate ayagala okunzita olw'okuba bamuganye okumpasa. Era ebintu ebyo byayisibwako ku Top TV emabega mu myaka egiyiseeko nti bankuba ennyondo ku mutwe ew'omusumba Saamanya ekajjansi. Naye omusajja yansanga mu kyaki ntuddawo nsaba nga ntuteyo mukwano gwe mulwadde, nali ngenze mulagayo nga tamanyiiyo, naye kati mba ndi eyo so ansoberedde. Yansanga nsaba abaŋŋamba era gemanyo gano golaba gataliimu na wano ninawo gagana amanyo gaali gayingidde munda mu bibuno, neranga muma wano kalebu ninako enkovu akalebu kaali kayingidde munda. Mulongo sayita mu mbeera nnyangu, kubanga ekiseera ekyo bwe kyatuuka taata wange yali talina ssente zimala, ng'ate omusajja amaze okunkuba ennyondo. Kati batugamba nti tufuna akakadde kamu mu 8,800 basobole okumpa amakerenda agajja omusaayi ku bwongo, kuba oluvannyuma lw'okunkeberwa omutwe bagukuba ekifaananyi ne baŋŋamba amagumba agamu gamenyekamenyeka ate n'omusaayi gwagenda ku bwongo. Kati ekiseera ekyo kyali kibi nnyo nti taata yali talina ssente ate nga tuli mulago. Ebiseera ebyo byennyini nembeera nga sobodde kufuna ddagala. Mulongo sijja kulimba nadde ewaka, n'ensiba ennaku 3 ne ŋŋamba Katonda wange nnyamba, waakiri ontukuze onzite nve mu bulamu bw'ensi, kubanga buli natula nga wabbali nga ndaba ngwa mu kinnya ekiwanvu mpaka embeera yonna eyo bwe nagiyitamu. Naye oluvannyuma lwa byonna Katonda agenda anzizabuza n'amannyo ne gatandika okwesikayo nga bwe gakomawo. Mulongo embeera teyandi nnyangu, ne mmanya nti waakiri ekyo nkiyiseemu nsomose. Naye ate ekiseera ne kituuka nembeera nga ate nnyingira waliwo omwami wange ng'amaze okumpasa nga nfunye omwami omutuufu, n'annyanjula n'ampasa embaga. Kaakati ate twali tupangisizza mu kifo bagitayo Lugoba mu Kibwa. Kaakati eyo gye twapangisa twalina neiba naawe abaana bange obutwa. Era mulongo bano naye nkyalina abaana 3, Mubiru, Isaiah, Gracious ne Emma. Naye yabawa obutwa nga nali ngenze nsuze mu kyaki. Kati ngenda okukomawo ku makya ndaba abaana basesema, baali basuze ne taata waabwe naye nga yakeera nnyo, talina obudde kubeera awo kale abalweko nnyo. Kati ngenda otuuka ndaba omwana omu asesema, ngenda okulaba n'owokubiri, kyenva mpita neiba alabe ekigenda mu maaso. Neiba bwe yalaba n'aŋŋamba nedda, kino ekintu kirabikanga katwa, osooka okwata amata owa abaana. Bwe nawa abaana amata, abaana mulongo baasesema
ne baddukana nenda bange embeera efuuse embeera. Omukyalo oyo yasooka kuttabba era yamuwa obutwa. Kati mu magezi amatono agange nagamba oba omuzimu gwa bbagwe gwamwambala kubanga era teyakoma kunze alina n'omwami omulala gwe yafuna era naye yamaliriza bamukwatiza bukwatizana ng'era abadde agenda mutta kuba bbaawe yagamba yanywa ddagala lya biku naye nga yakomawo mulamu n'amuwa akatunda olwamala okunywa akatunda bamutwala alebera era teyaddamu kuba mulamu n'akutukira mu kkubo. Kaakati mulongo ebyo byonna bwe byaggwa ne tubeera nga omwami wange mugamba kaakati ekiseera kye kituuse tusonde akasente tuve mu muzigo tubeere nga tubaako kyewe twezimbira akayumba. Omwami wange yantegeeza ekigambo nga waliwo akayita ebbanga twali tulina omwana gwe twali tubeera naye nga wakika eky'omwami wange naye oluvannyuma lwa byonna omwana oli yakwata sente omwami wange ze yali asonze mu kakebe. Yali aziterekedde omwaka mulamba kuba yasooka kulunda nte. Kati ebiseera bye namusangira nga yakava mu nte nga avuga boda boda naye obusente bwe bwonna bwe yakwatanga n'apaakinga mu kaseefu nga kanene amanyi ngenda kwatangula ettaka amaze n'oddinoonya alamuza nga yagala aguleko wakiri mukyala awagaze. Yagenda okutuuka okukeberayo nga akaseefu baakabye mulongo baakatwala era mpaka na leero kye tuba tukyali mu muzigo ne tubeera nga tweyiya tulabe nga tutuuka we tutuuse naye nga si byangu. Okyali ku Star TV program kooti y'amaka entebe emmenya omugongo ganzire wansi entebe ekoze ki eganye entebe tata gwagituulako gwe takumenya yeno yokka gye tulina mu nnyumba ate ne musigala nga muli basanyufu. Ekitiibwa kibeere eri Katonda. Mpaayo akayimba k'ekirokolekamu nnyimbiremu. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire Mukama. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire mwane muyimbe namubirunga siwulira Mukama. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire iye ekitiibwa n'ettendo bimuddire Mukama. ekitiibwa n'ettendo bimuddire Mukama. omulungi ekitiibwa n'ettendo Mukama. David. asobola era ayinza byonna. Asobola Yesu asobola era ayinza byonna. Jangu naawe. Ayinza byonna. Yesu asobola era ayinza byonna. yagawe n'obulamu asobola era ayinza byonna. taata yatwala asobola era ayinza byonna. Asobola Yesu asobola era ayinza byonna. asobola Sobola era ayinza. omulungi yatwala amaanyi. Sobola era ayinza. Tweyanziza nnyo tweyanze kuba naye balekuliza abaana mu ddiini basoma mu kyaki kiyaawa. Christian Revival Center Church. Mwebale kusoma abaana ennyimba zonna bazimanya ate nga bato. Oli ani David? Asobola era ayinza byonna. Asobola Yesu asobola era ayinza byonna. Akamanyi. Akati muvaayo musenga wano. Njagala ntegeera obulamu bwe bubadde n'emirimu gyonna nga bwe mbadde mugikola. Neyanziza nnyo mulongo. Obulamu bwaffe bubadde era nga butambulira mu kulufuubana. Kubanga mulongo ekiseera kyatuuka twagenda mu banka eya Black. Tugezeeko tujje akasente tulabe nga tweyongera okwezimba. Naye era ekiseera kyatuuka nga sente zitulemye mulongo. Nga sisobola kufuna wadde amata g'omwana. Twali twagala tujjeyo sente ezo tufuneko akalimu. Naye era tugenda otuuka eri nga sente batuwa emitwalo nga 3 ate batemako ezisigalayo ate ng'olina okutandika okubaako ne z'otandika okuzzaayo kubanga oba tonnatandika kola bulungi. Ye mulongo. Embeera bwe yatubijjira natandika okugenda ku kasasiro mulongo sijja kulimba. Natakulako mu kasasiro. Nenoonya emmere y'abaana. Natandika okunoonya emmere kasasiro mulongo.
oli ku Star TV program ko YAMAKA omulongo babire Sara gemanya gange nyongera okubuzaako nyongera okwebaza emirimu gyonna gyokola olwaleero bamana mubiru naffe tubula tuyinza okuba nga tetutuuka ku ttuluba eryo naye naffe tubula ekyo kyembagaddeko nti muli bantu bakkiriza muli bantu abalokola balina eddiini muli bantu abamanyi nti Katonda gyali oba oli awo nange ensonga lwaki nsituse ku bantu bonna abagamba okusitula nagambye abantu bange nti ffena twesibe ebbiri kooti y'amaka etambula yonna egenda kuba yanjawulo tubadde tuyamba luli abantu beekolera naye ate kati abantu bange bali ku ki n'otunulya ennyumba nga bwe tugikyaddemu bwetu tibalina okulya okuva ku nnyumba mpangisa amasannyalaze ga kusasula abantu tebakola kino abantu bagenda kulya ki fe ababadde bakola naffe tetukyasobola kweriisa kya misana na kyaggulo ate abantu abalala so mukama yasinga okumanya mulongo bwe naba mu kyokulonda emmere kasasiro netandika okubeera nga nzijjayo bulumonde bwe batemyeko nenfuna obuwogowogo nembusalaasala nentandika okwaniikiriza nsobole okufuna obuwunga wakiri tunywemu obuugi kati we nakola ekyo nga tufuna bibiriŋŋanya tuusangamu olusi bibiriŋŋanya kyebasaze naye ng'olaba kyali kiramulamu n'osalako n'osobola ofumbira abaana ekyokulya mulongo embeera teyali nnyangu ne tufuna ayatukwata ku mukono n'agamba nedda katuddeyo nze mboogerere babawe ppiki wakiri muvuge ppiki nga ya looni mumaleyo nga bwe mulya ewaka mulongo twavuga ppiki twali tuweza emyezi nga 5 ppiki ne bagitujjako omugagga n'agamba ate nafunye agigula mu budde nekitatulisa bulungi kati ate mu kiseera kyekimu bwe twakwata ne tugenda ne tuddayo ne twewola olunga batutte mu pride bwe twawolera akasente ne tugula kapiki ka mitwalo 9 naye bwe twagula kapiki mulongo twagenda okumaliriza era kyakayitako emyezi nga 5 ng'ate piki bagitujjeeko bagitwala mu bukujjukujju kuba manirenda yatuwa sente ezo bwe twamala yatwongerezaako ku sente zitwali tulina kuba yali yetaaga okanikamu n'atuwa emitwalo 2 naye bwe yamala otuwa sente ezo ate n'azongerangamu buli lunaku ng'agamba zigeze zikuze era ekiseera bwe kyatuuka n'atugamba nti sente kakati sente zembabanja ngenda twala mu piki ne tumugamba nedda wakiri katutunde piki tukuwe emitwalo gya 3 agabadde gasigadde kuba esinga obungi twali tumaze osasula n'abanga akkiriza mulongo ekyennaku kati mulongo twagenda okuddayo nga bodo omwami atugamba yagitunze najja mu sente ze ne bagitema sipeeya ne tupalapala nako tugende tulabe kuba amateeka abatuyambeko mulongo kyagaana ne tubeera nga tusiibudde boda kati mu biseera awo covid watandikidde nga boda yo bakagitwala kakati ate dwali nga 24 lwe nazaala kabebi kange enkera ne balookinga ye maama kati mukwano mulongo nga sikugende wala bwe twayingira mu kiseera ekyo twali ebiseera ebyo tupangisa ku nyumba ziri ngulwawo za mwami bamita Serunkuuma naye bwe twayingirawo pikijjukira maze ogitwala maze okuzaala ate bakoze lockdown tekyalikola kati twali twakafunayo akapiki k'omugagga tutandika okavuga mulongo tebyambeerera byangu kubanga tuba tutandise okavuga wiiki emu omugagga n'agamba sijja basobola kubanga temukyakola temusobola kufuna bitereke binasasula nze namwe ne musobola okulya kapiki ke n'akatwala okuva ku olwo omwami wange n'atuula waka mpaka na leero n'abanga akyatudde waka okuva lockdown we yatandika mulongo tuli waka kyokka ekyo kyonna kiri bwe kityo omwana nga eriiso lirwadde kati mu biseera ebyo bwe nalabiranga mulongo sisobola kubeera nga neeyongerayo nga omwami wange nina ekintu ekyankomako mulongo lwakyalumu nga bamuwadde omulimu bakasitoma be
yava kuno n'atambula mpaka Makerere mu kikoni gy'akolera n'ebigere agenda anone ekitereke enankulabye akyetikke atwalira bano kasitoma we naye agenda okutuuka ataano n'ekitereke ate nga kasitoma akigabidde omulala ate nga alina kutambuza bigere akomewo era nga tafunye wadde n'ekikumi takoze embeera bw'etyo mulongo kati yembeera gye tutambula nti oli ne wabagambye nti munnange kakati jangu ono neyakamere toyina bw'osobola kulitambula toyina bw'osobola kugamba nti mbe wano ntuuke wali kubanga obeera toyina bw'otambulira. Okyali ku Star TV program kooti YAMAKA omulongo babiri Sarah ngemanya gange tweyanziza nnyo mikwano gyaffe mwenna abalabira ku YouTube abasubscribe nga tweyanziza abalike nga tweyanziza n'embeera yonna ewantu wano we musula mupangisaawo ssente mmeka. Ennyumba gye tusula mulongo tugipangisa emitwalo 8 ennyumba eno yali ya mitwalo 10 kuba twakajingiramu twakamalamu emyezi 2 nti twali tugipangisa emitwalo yali agipangisa emitwalo 10 olwa COVID bwe yatandika n'asalawo agambe tugitasasula emitwalo 8 bwe kirigwa ate twogere kakati mulongo kyembadde nerabidde okugamba awo wennyini nga bakatwala epiki yaffe eyo omwami wange yalwala era bwakubikulira ku kifuba kye alina enkovu empitirivu ekirwadde kye tutategeera mulongo tuli awo tugenda okera ku macanga y'ebintu ng'oyinza okugamba nti bizzi ebiri mu butulututu obungi ennyo nga mulimu ebizizi mulongo twajjanjaba ebirwadde nga batuguza akakerenda kamu nga$2,000 ne tugulayo obw'3,000 ne tugulayo obw'10,000 ekirwadde nisooka kiremerawo naye nebaza Katonda ng'ekiseera kiseewo yamala n'atandika okukala naye nga yatuuka n'azimba akantu mu bulago ne kabanga akayute ng'agamba muliro ng'asula aleekaana nga musajja mukulu naye ng'asula aleekaana ng'akaba bukaabi ne tutuuka ekiseera ne tugamba Mukama tukoze tutya ne tusiba ne tusaba luvannyuma lwa byonna Mukama n'atuyamba n'atuwanguza naye nga mulongo liri lyali ddogo lyennyini. Kakati mubeerawo mutya mwene embeera eya COVID-19 tugende ku bulwadde bw'omwana mulongo ekyembeera y'okubeerawo olwaleero emabegako twali nga tubeera bubeezaawo nga bwe nali nakawere nga awaddeyo akawagu kemulya mulongo twatuuka ekiseera nga tugula lumonde ow'N2,000 oba ow'Olukumi ne tuteekamu omunnyo ne tutokosa naye nga supu wa lumonde yakolanga enva nga tukwata nempa abaana nembateeramu nembagamba kati muwuute musobole okukuta kubanga bw'anaalya lumonde omwerere ajja munyoola ajja mutuga ate nga naye twebaza Katonda nti tubadde tukoze eki tumufunye mulongo ne tutambula mubeera bwetyo mpaka nakati obulamu bwaffe bwa kuyiiya buyiiya mulongo baatuwayo akawunga ka gavumenti naye mu weeks zalinga 2 nga akawunga kaweddewo kubanga bw'olaba abaana bennina balenzi tukozesa olunaku lumu kilo 2 kati oba ofumbyeko obuugi muba mukozeseza kilo 2 ne kwota kati nagenda okulaba mu speed nga akawunga katuweddeko nga tubeerawo bubeezaawo omuzira kisaatu wadde kyatuwadde kyetulyako ne tubeezaawo obulamu mulongo bwekityo bukyali. Ali ku Star TV program kooti YAMAKA omulongo babiri Sarah gemanya gange nyongera okubuuzaako mukwano tuula wano Isaac weyongere nani abula yonna mubiru tugenda kulya kati mu kaseera kano nsaba okutegeera ku bulwadde bw'omwana ono nga bwe bwatandika banange ebizibu tebimanya nnyumba mbi kubanga nga tonaba kuleeta bulwadde bwa mwana embeera olwedde amaka gye galimu si nnungi nera ye Mukama yasinga okumanya ate era n'obulwadde nabwo ne bukola ki bwatandika butya. Neyanziza nnyo mulongo ekiseera kyatuuka nga omwami wange yakawona ne tubeerawo nga nange naakazaala eriiso ly'omwana wange oyo lyali lyajjako ekintu nga kiringa nga kyaggulwe nga kiri ku mmunye
ekintu ekyo bwe kyabeerako okumala ebbanga nga takaaba teri muluma era nga ne bw'omubuza agamba teri nnuma naye ekiseera bwe kyayitawo lyatandika okukaaba amazzi ne ligakulukuta nga gabeera gakulukuta nga musangula busanguzi naye nga gaseerera kati nze nga simenti eriiso liba liyiika mu ntandikwa yaabyo twagenda emulago ne tulaba abasawo ne batugamba tukole sikaani balabe eriiso liri litya ogenda okusanga batugamba eriiso terikyalaba nakulaba lyaziba olw'ekintu ekyakijjako ekintu ekyo kyali kyefaanaanyiriza ensenke kuba abantu abakulu baŋŋamba nga erinza okuba nsenke naye nga nabo tebakyekakasa era nagenda otuuka emulago ne baŋŋamba eyo si nsenke naye tukyanoonyeza tutegeere ekirwadde kyekituufu ekiri ku mwana mulongo bwe twamala okutambulamu eyo embeera sente zaali tewali ekintu kino kitabukidde nnyo mu biseera bino ebya covid-19 kati nga siina wenzija sente embeera ng'entabukidde mulongo nayina aka TV mu nyumba nakatunda $600 TV yonna nentunda ka DVD nentunda kano ka antena obu antena mulongo nabitembeya ku kyalo nenebika nengamba bamanyi banji era bambadde olusi nga nange mbasabirako mbayambako nga banenyumirizamu nene ngamba kanswale nenonyeza abana ekyokulya nembera nga ntembeya netutunda buli bu sideboard we twaina buli kimu kyonna netubera ntutunda lisobole okubeezaawo obulamu mulongo kyobola abankutuziza wansi nga sina kyakutuuzaako entebe nazitunda butunzi mulongo ekiseera bwe kyatambula bwe kityo omwana ono n'abeera nga baŋŋambye mutwale ku Kampala Imaging Center ab'emulago bongere okwetegereza mulongo sente nezimbula babaŋŋamba emitwalo 6 ng'okugifuna ndaba kizibu kati liba lyongedde okwesikayo munda nga litambula livaayo munda eriiso nenfuna muzira kisa nangamba nedda tutambule tunoonye 10 ku 10 abantu bakusondereko abantu bekanyange ne bansondera emitwalo gyali 6,304 naye we bajimpa nenziruka speed ngende ku Kampala Imaging Center nkebeze omwana eriiso mulongo ekyennaku natuuka eri baŋŋamba esikaani okebera omwana eriiso kya mitwalo 14 nenegayira abasawo baŋŋamba sikaani eri automatic bwe bagiteekako buteesi ereeta emitwalo 14 nembera nga sobodde kebeza mwana liiso era nenzire ewaka mulongo ekiseera kyatambula bwe mbeera ewaka eriiso lyongera bwe muzingo omwana akaaba nga abantu we tubadde badde ku kubo nga oli ayitawo n'akyama n'akusaasira busaasizi mulongo kawuka bwe kati olabazeryange liguddemu awo akantu nga tujja nga likoze red naye tebereza wedda ndikunya nabane gwani Emma, oliraba red akantu kaguddemu awo nga tuweta ndowooza bwe tusize endabirwamu enfuufu nekatomera naye mpulira obulumi nti ndi muntu mukulu naye kati saasira omwana wange kati we natuuka mu kiseera ekyo ng'omwana ansobedde ne mutwalako ebbombo balakisi ddwaliro ly'abasirikale bwe namutuusa ebbombo mulongo abasirikale bamukebera ne baŋŋamba eriiso tetujja disobola kubanga tetutegeera kirwadde ekituufu kiririko mutwale emulago njukira emulago gye nali nasookera kati we navaayo nentuula ewaka ate okumalanga wiiki nsobole okusonda ate ka transport akananyongerayo ewalala ate zento weebale nnyo kati ekiseera bwe kyatuuka nefuna sente kati waliwo mukwano gwange yawulira ku radio nga boogera nti waliwo ekawolo hospital nga waliwo abasawo bagenda okujja balongoosa amaaso nenkwata speed nenzijjayo obusente neŋŋamba nedda kankwate zino zenina nga we bagambye nti bagenda kukolera bwereere muddusa ate bamulongoose nkubulye mulongo kyanzigwako natuuka ku ddwaliro era ebipapula byonna mbirina ebyekawolo byonna gye ntambulidde kubanga bwe natuukayo baŋŋamba banteeka ku lisiti ey'okulongoosebwa naye ku ssaawa esembayo nga balongoosezaako n'abantu abamu mulongo baamala ne baŋŋamba gwe tetugenda kulongoosa tetumanyi kiruma mwana wo ddayo ewaka tukusindisa emulago ne banzizayo era mulago kati we nadda emulago ne baŋŋamba ffe twagala sikaani ya Kampala Imaging Center tetwagala kirala tetwagala ogambe kirala nenzire ewaka kubanga sikaani bansaba emitwalo 14 nga sigiina
kati ekiseera we kyatuuka nga mbudde kawolo nenkomawo oluvannyuma lwa byonna waliwo ekibiina ekimu ebibiina ebiwandiika abantu mu malwaliro waliwo ebibiina ebyajja kati biri mu malwaliro biwandiika abantu kati nali byampandiikako nga ndi lubuto kati bye byasanga omwana mu ddwaliro nga tumututte ate ku ddwaliro liri ery'amaaso Emengo. Yes kati gye bamusanga nga bamaze otusalira ssente ze tulina okuwaayo ate okumugyamu eriiso kuba bagenda okulikebera nga tebakyataasa lyayikako ekitundu kwe kutaasa eddala kuba bakitugamba nga ngeri zino lisajuse nnyo nga lyali lyasobokayo nnyo Mengo hospital nze sina muntu gwenkolera bulangu kuba ne Mengo sina gwe manyiyo naye watu bange mbabuulira ekituufu nti bw'oba oyagala kino kola bwoti naye Mengo eyo mu ayi lijjanjaba bulungi amaaso Mengo hospital eyo mu ayi abantu baabwe abali mu maaso gaabwe awo kyebakola bakitegeera baligiramu luddawa baligiramu Mengo mukwano ne musasula sente mmekolo twasasula baali batusalidde emitwalo 74 kati ekitongole kirina ekisasula emitwalo 60 ne wabaawo n'abaatuwaayo obwo busente sente awo mulongo nendabanga mukama nkwedde ekyamagero ekyamaanyi kyamagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano ekyamagero kyange kiri wano era ngenda nakyo omukisa gwange guli wano omukisa gwange guli wano omukisa gwange guli wano era ngenda nagwo amina kati nga sikulise eyo nga bamugyamu eriiso nga tumanya asigaza limu ne ali mulamu naye ekiseera kyatuuka nga abadde azannya bulungi naye wiiki esooka bwe yaggwako nga tuyingidde wiiki ey'okubiri twagenda okulaba ate ennyama etandika okuva munda mu liiso ng'efuluma nekitwewuunyisa naye ne tugamba osanga eriba likuuliddwamu bwetyo lisooka okubeera ne tusirika tugamba tulindeko tulabe ekiddako tubuuze abasawo kuba ennaku ze baali batugamba okuddayo Emengo zaye tezinnatuuka kati bwe twalaba nga kyeyongera okutambula kyetuba tukubira abasawo Emengo ne batugamba mu mukomyewo bwe twamuzaayo ate ne batugamba nti kino bwe kituuse kyetaaga ate bakebeze ebyuma ebya kansa ne batusindika emulago kati kwe kudda emulago ate ng'ekiwundu kivaayo nga kivaayo kati awo bwe twatuuka emulago ne batusaba emitwalo 15 bakebere omutwe ne batusaba emitwalo 3 bakebere ekifuba n'olubuto ne bamuggyako amazzi ku mugongo ne bajjako obusomyo ne bagamba n'omusaayi nga bagamba nti bagenda kumukebera twali twagalagamba kuba lwatugala temukiriza busomyo temukala naye nga tetulina kyakola mulongo omwana ali bubi ng'omwana ali bubi ne tusalawo ne tumuleka ne bamukebera kati bwe bamala omukebera ku lw'omukaaga oluwedde olwa wiiki yewedde omusawo ne batuyita okunona results ne batugamba nti basanze nga mu liiso mulimu kansa naye tannasaasaana kati bwe bamala otugamba ekyo ne batuwa ennaku z'omwezi wiiki eyaddako ku lwokubiri ne batugamba tuddeyo bwe batwaddayo ne tulaba omusawo omukulu ow'emulago ow'amaaso kyava atunuulira ekifaananyi kye baakuba n'akyetegereza n'atugamba eriiso lino lirimu ekizimba munda ekitambula ekigezaako sindika ennyama okufuluma ebweru kati we yatugamba ebyo kwe kutusindika mu Cancer Institute waggulu era okuba kwolwo ne tubeera nga twewuuba tugenda ne bamuggyako omusaayi kati era ne wiiki eri twaliyo ku lwokubiri ne wiiki eno tubaddeyo ku lwokubiri nga bamuggyako bujja musaayi naye nga tetulina nnyo ddagala liri awo kuba batuwandikirayo obudagala obucupa 2 ne tubugula
kati erisigadde nga tumanyi oba bamukubye mu mpiso tetumanyi kiddako naye kubuulire mulongo omwana yavunda eriiso neritulukuka amasira nga libye ekituli wakati mu liiso nga amasira ge gayika obuyisinga amazzi ne tukaaba. Era mulongoze waliwo nawanika ne ngamba Katonda wange wekiba kisoboka omwana ono omutwale okusinga okulumwa ennyo nga akaaba n'owulira nga naawe okaaba. Tusula tutudde nga tuleze omwana tetwebaka ate nga tewali ssente nga bakugamba mugulire obutunda ne butunda nga tosobola kulezinga ogule sukaali wa bebi oguze kakoota ate ne kakoota olina okakekereza okumalawo ennaku ate ng'olina okufuna n'ez'obutunda ate ne sukaali azikamula nga sisobola kiwanirira ye mulongo. Era ekiseera ekyo bwe kyayitawo ne tubeera nga tulaba omwana ali bubi ne wabaawo omuzira kisa eyatubbirako n'agamba nedda mu mutwale wakiri bamale omukendeeza ekiwundu ekyo amasira agafubutuka balabe bwe bakibataasaako mu kiriniki. Ne tufuna eddwaliro liri Kanyanya baliyita Mukisa Life Clinic era gye tubadde nga mujja gye mbadde nkeereyeeko kuba tumutwalayo ku makya n'olweggulo ne bamukuba empiso ne batuwani ku Makenda ye musawo. Tutambuza booda era owa booda oyo mbadde naye lwakuba atambuddemuko era n'atera tukimala kuba tumuzaayo olweggulo. Kati tutambula ne tumusaamu amafuta agagenda olugenda ate n'amada ne tukomawo ate era n'olweggulo ne tuddayo ate era ne tukomawo. Buli lunaku tumutwala emirundi 2 mu ddwaliro naye ng'era tukozesa ssente. Kati ekiseera bwe kituuse nga omukyala amujjanjaba atusabeyo kasente kubanga eriiso lyali pambu nnyo era ekifaananyi weekiri wali kyabuli kibuddeyo nnyo naye kati watuuse nga tulaba waakiri kuba nabiri byonna amasira biki byonna byakamula n'amukuba eddagala erimukamula ne bivaayo buli omu n'ategeera nti waakiri awo wajja muwonya. Kati bw'atandika otuga tumweke ssente ku ssente zatubanja tukwate emitwalo 4 tumweko ng'ate kwagula eddagala jjukira teyalinamu nga se olusi byajjanjaba ennyo ng'alina deep shopping alireete. Oli ku Star TV program ko YAMAKA omulongo 2 Sarah gemanya gange kamala okujjawo bino ebyokulya byo abavubuka bano badde wali. Oli ku Star TV program ko YAMAKA omulongo 2 Sarah gemanya gange nkwebaza yona gy'osinziira okulaba nkwebaza okwerekereza konna kwewerekereza ne nkwebaza nkimanyi nze nyina amaanyi nyina obuvumu nti mugenda kunnyamba era mujja kunnyamba neeraliikirira warre yange ey'amaanyi esinga okunkaabya nsaba Mukama Katonda omwana ono bakontrolinge kansa oyo babanga bamuzudde nga mwali. Otherwise fena tumanyi obulwadde bwa kansa kyeki tumanyi obuzibu bwabwo tumanyi na byonna ate n'ekirala nsaba Mukama Katonda munkwatireko ti omukyalo ono bw'abanga abaddewo ne famire ye nga tajjanga wa mulongo kusaba buyambi era watuukidde okujja ng'era ddala mu butuufu otambuza ssente mmeka ogenda okunone omwana buli lunaku mugula amafuta ga mmeka? Mulongo tukozesa omutwalo gumu n'ekitundu. Yali atusabye emitwalo 2 ne tumwegayirira tumugamba waaki tujja kukozesanga omutwalo gumu n'ekitundu naye era zonna tuba ffe tulina okuzifuna era waliwo ezituuka ne ziggwawo ng'ate tulina omutwalayo atawo omutuddeko dda taata naawe ogira oguluba naye ofulumyeko wabweru njate badde baluma bambi maama waabwe abadde mu ddwaliro kati baba banaalyaki Isaac nga tubasusumululidde. Bwe tumuwa ssente oba buli lwajja oba olina okumuwa ssente asobole okutwala ng'ate oluusi teziriiwo naye ne tugezaako omulongo tulina amabanja kubanga emirundi egisinga buli kibadde nga kituukako n'odduuka eri mukwano gwo n'akuwola naye ng'ate tolina nazo ogenda muddiza naye ate ng'olina okuyitawo ku lunaku olwo. Kati yembeera yo gye tutambuliramu okubeera nga tutambuza obulamu bw'omwana weesuubira nti naamalako nti ngezezzaako kyonna ekisoboka naye mpulidde nga kintuuse nga sirina we ngenda kweyongerayo nakyo ate ng'omwana bangamba ekiwundu ekyo bwe kiba kisigadde bwe kityo kiba kijja kuzimba kyeyongere kikose n'eriiso eryokubiri
libere nga likwatibwa ate kyembadde seetaaga nensaba abalabi ba Star abawuliza ba Star Radio muntaase mbeegayiridde munyambe munkwatirwe ekisa buli alina kaalina ndi nakawere ne mumbeera mulongo sinywangako ku sukaali nti wuuyo nange nfumba obuugi mbunywe nga buli mu sukaali pawuda gwe nkozesa ku mwana wange mulongo buwunga bwa muwogo buwunga bwa muwogo bwekwata nensiga omwana aleme kusabuka nsaba omuzira kisanyambe mpite wempita mpite wempita mukama namumpeera omukisa kubanga kinsuseeko kinsuse mulongo kinsuse kubanga wandibadde tolina mmere wandibadde ennyumba bagibanja wandibadde nakawera talina kyakulya ate kuliko obulwadde bwa mwana kugamba ogenda n'ogamba muti ebizibu byonna ye mukama alabye bisuula bunze kinsobera kamanyambe kuba omusawo yaŋambye alina okubeera nga ajjanjaba omwana kati ku Lwokutaano aweza wiiki eno gye twamuzanga amujjanjaba bwe twamugira emulago nga mbu bamukuba eddagala naye ng'eddagala eryo linyenyeeza amannyo so ate ne batuwana bukerenda obumusesemya simanyi kye baali bageze kuba bo be basawo kati ng'asesema byovu nentandika nga nkwata kyenkute nenkisotta nensota nekibanga buugi nenjiwayo lwampaaka nejiiko era yamala wiiki namba omwana ono nga tafuluma netugula eddagala lyakufuluma bufulumi naye nga nekyafuluma tekiriyo kuba talya mulongo awo ebiseera bye twayitambu ebityo mpaka leero nga tukyakkiriza mukama tulabe ng'omwana afe ate leera kuba omusawo yagabe balina okumala okukaza ekiwundu ate awo tusobole okuzaamu eriiso bwe bamala okukaza obagenda kubanga balongoosaawo bulungi munda eri awakaze bagattewo eriiso bwe twagenda emengo netubuuza omusawo agenda okuzaamu eriiso yatugamba eriiso eritali lyakwoza kubanga balina eriiso eriringa akapeesa eriiso eryo bwe libeera nga lye bataddemu mulongo lirabika bubi tuliko n'abadde akuba omulalo obaani tabanna owa booda akutwala kati eriiso eryo bwe lyabeera bwe lityo omulongo nga libi likalabika bubi kapeesa ate eriiso liba teritemya nga kisigala kyasamye ne libeera nga lirabika bubi eriiso eryokubiri lye baatugamba libeera nga wayo emitwalo 5 ne balikuwa naye libeera nga lyakwoza buli lwaba agenda okwebaka oba olina odijjamu n'olyoza n'olitereka ku makya bwe bukya n'olizaamu talyebakiramu nendowooza okubeera nga nakwata mu kiwundu kye baakamala okuwonya mbeere ng'ate nzizaamu nendaba nga tekisoboka kati ne batugamba eriiso eryo eribeeramu ne lyebeera nga likyuka nokyuka lyakadde kamu emitwalo 8 era ne bantegeeza nti mba nina okwetegeka ne ssente ezo bwawonera we bamata we bati tekimala kudda wabula bateekamu buteesi mangu ago bwentyo we nasigala nga ndaba sirina kye nniza kwewanirira wabula nga nina kusaba nyambibwe buyambibwa saba obuyambi bwammwe kanzirukire wa mulongo era nagenda ku UBC n'omwami n'angamba munaye tebakyakola bagala programu naye kankuyambe nkwenamba eno ofune wa booda akutwale wakaliga nga simanyi nayo wabula nga nzijja buzi neŋŋamba kaŋŋende nasanga toliyo naye banyaniza bulungi bandaga okwagala neŋŋamba mukama okwagala kokolebwe nsanyuse nnyo mulongo
mukyala yakagenda awo sanyuse nnyo ayina omwana eriiso ayina ebizibu ne mbagamba wane tumagamba kane bagamba yakagenda kati ekyana ekimu ne kingamba talina mukisa ne mugamba nedda abalekedde namba y'essimu nti yentinja munoonya neyanziza nnyo neyanzege covid ng'omanyiza obuyambi ngenda bujjawo maama era sibalina kumanya kuba mulongo waliwo entuuse nga in fact nafuna diary ya week number ng'olubuto olunuma nga ne bwemmira kyemmira nti makerenda nga tesinywera nga mbeera neesibyemu ekigoye nembe era omukyalo omwe yaŋŋamba nti nedda kati ebyo bisa bikomyewo bukomi naye nga neggalira mu nju empewo n'enfuuwa n'ovaamu n'oyimirira ku kkubo naye nga tolina kyononye wabula okubeera obubeezi nga nga ndi awo kati bwe bulamu bwe ntambulira mu mukwano era nsanyuse nnyo nsiimye nnyo nsanyukidde ddala okulaba ng'ozze munnange n'otwagala n'owulira omulanga ate n'ojja si kyangu kubanga nzaani mukama akumpeera omukisa neyanziza nnyo neyanzeege oli ku Star TV program kooti yamaka taata yandiza naye n'atubuuzaako naye ali wabweru ku mwana taata waali awo mubiru dduka oyite taata gy'abuuze ku bantu tulabe ekiddako. Amannya gange nze Mubiru George William ng'omukyala bw'abagambye bintu byonna byansobera omwana yalwala mpolampola tinaalwalira ddala ate mu kaseera akazibu lockdown teri kutambula teri kukola kati mu kaseera ako ne binkwata nga nkwatiddwa wano wali bano banne oteekwa okubalabirira omulwadde ate kugenda mu ddwaliro ate nga mu biseera ebyo twali nga maama w'abaana yali agenda kuzaala mu biseera ebyo byennyini era bagenda okuggalawo okukola olunaku lwe baggalawo zaali ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu kwolwo lwennyini lwe mujja emulago ng'amaze okuzaala kati nno ne mmanya nti ekyo ekizibu nkimaze ekyokuzaala naye ng'eriiso ly'omwana oyo ligenda mu maaso naye nga ntunuulidde nakawere ntunuulidde omwana okumujjanjaba eriiso ntunuulidde bano abalala beetaaga okulya okubeerawo ennyumba ng'ate n'ow'ennyumba ndi bubi buli lunaku genda buli lunaku va jamu abaana bojja kale ebintu ne binkwata naye kumaliriza ennyo ngera omukyala baabagambye twafuna omukisa nti gavumenti yali etuwaddeyo kawunga ako kaatuyamba kale era twebaza gavumenti lwakawunga ako kubanga kaatutwala ebbanga senga waaliwo oba senga tebyali bino bya lockdown naye twebaza Katonda nti kubanga akyali mulamu era abasawo babadde bamukozeeko babadde bamujjanjabye naye obuzibu bwe tulina kati sente baba baagala sente abawuliriza mwena mbalamusizza nnyo mwebale kuwuliriza puroguramu ya mulongo naye mbadde mbasaba buyambi omuntu yenna ayinza okunyamba anyambe kubanga eriiso ly'omwana lino libadde ligenda liwona naye kati twetaagawo sente okusobola okubeera nga omusawo taddirira kati nsaba mwenna ng'abawuliriza ab'emikwano mbasaba mumpe
mu nyambe oliiso ly'omwana lino nsobole okusasula ssente ziri ezibanjibwa na zino ezigenda okutandika kubanga okutandika n'enkya olwokutaano ayagalayo ssente okusobola okukavalinga liri ebbanja ekkadde ate atandika eppya. Kale n'olwekyo mbeegayiridde abaami n'abakyala oli muntu yenna alina obuyambi asobola okunnyamba annyambe mu mbeera eno sobole okubanga omwana ono mujjanjaba abeere bulungi. Mulongo neeyanziza neeyanzeege nsaba Mukama akuwa omukisa kusobola okuva gy'ovudde n'oteekamu amafuta n'otojjankwa n'oŋŋamba nti okutandika okwogera njagala amafuta nedda. Ekyo nsaba Mukama akuwa omukisa. Mulongo neeyanziza. Mama olinayo akatalekeka? Nsaba nnyo Mukama abawa omukisa bonna abanasalawo okwanukula omulanga gwaffe okuyita mu ggwe kenkulabyeko nabye ku maama nabye kwoyo bwe mbadde nnindiridde nga Mukama agenda kumpisizaamu ekyamagero kyange era Mukama akumpeera omukisa mu linnya lya Yesu. Amina. Oli ku Star TV programu koti YAMAKA omulongo babiri Sarah gemanya gange nze nganze mulongo emikono gyange gikoma wano naye nyina obwesige mu bantu mwenna abagenda okulaba programu eno nti newe nali badde nze mukana akaseera sobola mutwalo gumu na kitundu buli lunaku okutwala mwana mu ddwaliro. Olunaku olwaleero lwolabye programu eno lwe lunaku lwoba okola lwe lunaku lwoba reactinga lwe lunaku lwoba onyamba. Kuno ku Kagoma n'ebitundu ebiriraanyeewo kuyinza okubaako abantu abali okumpi. Obuyambi tobuleetera mulongo bw'oba oli kumpi. Saba obuyambi obuwe maama mubiru yennyini oba taata mubiru. Maama mubiru essimu eriki? 0708 48 64 45 0708 48 64 45 Ereeta amannya ga Nansubuga Fatuma. 0708 48 64 45 ye mulongo. Anti tekikwetaagisa muntu kulinda kuweereza mulongo nze ssente si zange zenkuŋŋaanya. Omuntu yenna ali e Kagoma Maganjo Matuga Kawempe ng'ofisizaawo nnusu 5. Nkwegayiridde taata ono nsuubira abajja kusobola okutambuza ebigere atuuke w'oli omumpeereyo kyonna ky'omumpeera. Yamba nze saasira busaasizi okuviira ddala ku kyonna ggwe ky'osobola. Bambi onnyamba ompeere ku bantu bano essanyu nga bwe tunoonya ssente z'obulamu bw'abaana. Ti abantu bano bwe banaakendeeza okweraliikirira n'obuwangazi bwabwe bujja kubeerawo. N'egyokoma okweraliikirira gy'okoma okusensebuka tetujja kunyumirwa nga abakulu batulekedde abaana bano. Tulina obbawa amaanyi ne tubakwatirako nga balamu basobole okulabirira abaana baabwe. Taata essimu ye eriki? Essimu yange eya MTN eri 0773 3 87 68 oba 0773 30 87 68. Ereeta mubiru George William. Kale mujje tuyimba akayimba tusiibule. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire Mukama. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire Kabaka oyo. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire Mukama. Muziniremu Yesu mwenna abato. Era yaha emazina asobola Yesu asobola era iza asobola era iza byonna kananga maloge no gazina gonga asobola Yesu asobola era yinza byonna
Yesu asobola era ayinza byonna. Asobola Yesu asobola era ayinza byonna. Era ayinza byonna. Kyankoledde ebirungi nayimba, nkoledde ebirungi nayimba. Nayimba nkoledde ebirungi ankoledde ebirungi nayimba, nkoledde ebirungi nayimba. Ankoledde ebirungi nayimba, nkoledde ebirungi nayimba. Nayimba nkoledde ebirungi nayimba, nkoledde ebirungi nayimba, nkoledde ebirungi nayimba. Amen. Tweyanziza nnyo Mukama olw'okutusobozesa okutuuka eno yonna era nga tusaba tutambule bulungi nga tuddayo. Tusaba obuyambi ku ssimu zonna. Essimu ezange esooka eri 0752 10 11 13. Essimu ey'okubiri eri 0776 10 11 15. Omukama Katonda abasobozese. Era naye kuzina si kwangu manyi bwenkooye. Era nga tujja kuwangula, tujja kujjanjaba Gloria, olunaku olumu tujja kumubaddiza nga enjawulo weeri. Mwaideni Kabale Bugonzi, omulongo babiri Sarah gemanya gange. Mwabale kulaba programu eno kooti yamaka teweerabira ku Star TV buli Lwakutaano ku ssaawa 4:30 ez'ekiro neddibwamu ku Sunday ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Mubeere bulungi, mweraba.